Ampuliriza mulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okujjukiza waawe twafundikirira mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okuggundirira mu Mirembe Primary School era olwo nga ntandise n'okwetaba mu mizannyo egyazannyibwanga era nga nasingira ddala kwetaba mu kusamba mupiira nga kw'otadde okudduka wamu n'okusika omuguwa. Nali neekwanidde emikwano ebiri, Jack Kalule ne Stefano Kayongo, era nga bano basajja bakulu bo nno baalina abawala be baaganzanga era ng'owa Jack yali ayitibwa Evelyn Namanda, owa Stefano ng'ayitibwa Robina Lunkuse. Bansendasenda nnyo nange nsobole okufunayo omuwala gwe njagala era oluvannyuma lw'okubategeeza nti Anne ye yali andi omwoyo, baasalawo okumpa amagezi nsobole okubeera nga muwandiikira ebbaluwa era ekyo kye nali mmaze okutuukiriza we twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula nnyingira mu Mirembe Primary School. Ebbaluwa bwe namala okugiwandiika nengitonaatonamu obumuli okwetooloola ensonda zonna ennya ne ngikwasa Siteefano. Kyokka Anne teyagiddamu. Waayitawo wiiki emu ne tugenda mu mpaka z'emizannyo gy'amasomero g'omu ttwale lyaffe. Empaka zaalimu ebintu bingi: omupiira, okudduka, okubuuka, neetiboolo, okuyimba n'okusika omuguwa. Emizannyo gyali mu mayiro nga 3 okuva ku ssomero lyaffe. Gyayingirwamu amasomero 12. Eryaffe lyakwata ekifo kyakubiri. Essomero eriri mu kifo emizannyo we gyali lye lyakwata ekisooka. Emizannyo gyaggwa ku ssaawa ng'emu ey'ekiro. Bwe gyaggwa abazannyi bonna n'abasomesa ne bagabulwa ebyokulya ebya buli ngeri. Emmere, sooda ne caayi byali bingi. Twasitula ku ssaawa 3 okudda ku ssomero lyaffe ne tutuukayo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Ffe abaali basula ewala twali tetukyasobola kutuuka mu maka gaffe. Abasomesa kyebaava basalawo ffe abalenzi okutusuza mu kisenge ky'essomero ekimu n'abawala mu kirala. Ku basomesa baffe tekwali n'omu eyasula mu ssomero okutukuuma. Essaawa zaali ziwera nga 5 ez'ekiro. Siteefano n'ampita nti, "Jangu omperekereko ebweru." Nange saagaana, naye bwe twatuuka ebweru munnange yandaza mmanju wa buyigo obukyamirwamu. Eyo gye nasanga Jack, Evelyn, Siteefano, Robina ne Anne. Nagenda okuwulira nga Siteefano agamba Anne nti, "Mwana wuno mukuleetedde." Nasooka ne ntya okumusemberera naye bwe nalaba nga nja kuswala mu bannange ne neevaamu okwogera naye. Ye nno kyantwalira n'ebbanga okuguma n'okunyumya naye. Twanyumya bingi nnyo, n'ambuulira nti ekisomesa Kissali kyali kimuteganya mbu akyagale n'akigaana. Yaŋŋamba era nti oluusi kyamuwanga ensimbi ne keeki era akyagale. Mu bibiina mwe twasula twaddamu ku ssaawa nga 7 ez'ekiro. Okuva olwo Anne yafuukira ddala muganzi wange. Okwagala bakwogerako nti kulya amagezi. Ekyo nze sikiwakanya n'akatono kubanga waayitawo omwezi gumu ne ŋŋenda eka ne nsaba ddadi ensimbi ez'okugula ebitabo ku ssomero n'empale era n'essaati. Zonna wamu yampa siringi 75. Naye ku nsimbi ze yampa natoolako siringi 30 ne nziguliramu Anne obutambaala 2, obukomo 5, ebizigo n'emikebe gya pawuda 2. Essaati saazigula anti ng'ensimbi ziweddewo. Dadi namulimba nti ensimbi ezimu baazinzibirako mu ssomero. Anne namukwana ndi mu P5 era aweza emyaka 14 egy'obukulu.
Bazadde be nali sibamanyi, kyokka namanya nga yabeeranga na nnyina yekka. Nawulira luvannyuma nti nnyina yali mukazi munaku ate nga mwavu. Kitaawe wa Anne yamuleka ajja akagere n'afa. Katonda yannyamba ne nsoma ne mbuzibwa okuyingira mu junior secondary school, naye nayitira ku ndeebolebo kubanga obwongo bwali tebukwata nnyo ate nga n'ebyokusoma sibissaako nnyo mwoyo. Nasinganga kwagala masanyu. Bambi munnange Siteefano baamugoba tusigazza emyezi 2 gyokka okubuuzibwa primary leaving examination nga bamaze okukakasa nti yafunye Salobin olubuto. Evelyn yayita bulungi n'agenda mu junior secondary school mu mwaka ogwaddirira. Nategeezebwa nti nnyina ne ssengaawe Namata baamutuuza ne bamubuulirira naye nakkiriza okuleka ebyabalenzi ng'akyasoma. Kaakano atenda nnyo amagezi ga nnyina ne ssengaawe abaamuwonya okugwa mu ddubi lye yali asemberedde. Nze omuntu gwe sigenda kwerabira ye mukulu Kikomeko eyandoopa ewa Daddy ne Mami. Taba kundoopa primary school sandigimazeeko. Kyebaava balugera nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Omutegeezi omulungi, nzikiriza tuyingire mu ssuula yaffe ey'omunaana n'omutwe ogugamba obukaba bufiiriza bingi. Daddy yali mufunampola, ogwo tegwali musango gwe kubanga yakolanga nnyo ate nga tayonoona nsimbi ze. Ebitono bye yafunanga mpozzi Katonda bye yali amukkiriza okukomako. Bwe yampanga bye nabanga musabye nga nsanyuka, bw'ataabimpanga nga munyiigira. Bwe nabisabanga Mami n'abimpa nga ndowooza nti yanjagala okusinga Daddy. Obuzibu Daddy bwe yabanga nabwo okutusomesa n'okutufunira ebyetaagibwa mu maka, nze saabulowoozangako, nalowoozanga ku byetaago byange byokka. Eyo ye yali entandikwa yange ey'okwefangako nzekka ng'ebiruma abalala sibifaako. Nagambanga mu mwoyo gwange nti nze bwe mba obulungi nga kiwedde. Newankubadde nga nali mpise okuyingira mu junior secondary school mu 1947, naye Daddy ensimbi zaamubula omwaka ogwo gwonna ne ngumala nga ndi waka. Daddy yali asuubira nti nzija kukola naye buli kalimu akaamuviirangamu ensimbi, naye nze nali seeteeseteese kukola mirimu gya mikono egy'okukaaluukana ng'okulima, okunoga emmwanyi n'okuzaanika, okukomeera embizzi n'okuziwa emmere n'emirala. Egyo gyonna nagiyitanga mirimu gya wansi egitasaana kukolebwa muntu amanyi Oluzungu. Ekyankyayisa ennyo okulima kwe kubanga mu ssomero okulima kye kyali ekibonerezo kye baasenganga okutuwa nga tuzzizza emisango. Be baawadde ekibonerezo ky'okulima, omusana gwabaggweerangako ebweru nga balima. Ye nno nga kulima ki wabula okuvuluga omuddo n'ettaka. Gwa nti tewaabanga abalagirira nti mulime bwe muti oba bwe muti. Ogwa 1947 gwali gunaatera okuggwaako, Daddy n'antegeeza nti mu 1948 asuubira okunziza mu ssomero ntandike junior secondary. Sikutendera ssanyu lye nawulira ng'amaze okuŋŋamba ebigambo ebyo kubanga Daddy teyayogeranga kigambo n'atakikola. Kyenava neesonga ennyo okudda mu ssomero mpone emirimu gy'okukaaluukana. Naye munnange essanyu lyange lyali lyakayita mu luggya, anti baalugera dda nti kaamukago okalya dda kadda dda, ejjulu liddira mu mutwe. Entabwe yajja bw'eti. Twali tunaatera okufundikira olusoma olwokusatu olw'omwaka 1946, Anne n'antegeeza nti ali lubuto. Bwe yamala okuntegeeza ne ntya nnyo ne mwegayirira aleme kunjogera. Mukazi w'abandi kye namusaba yakikkiriza mangu, n'aŋŋamba nti
teweeraliikirira nnyo, nja kusala amagezi olubuto nduwa omuntu omulala. Mukwano gwange bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo nsanyuka nnyo kubanga nali mmanyi nga sikyamagezi okuzaala nga nkyasoma. Waayitawo emyezi 6 ne nfuna olugambo nti Anne yazaala omwana mulenzi nti era yamuwa ssali. Omusomesa gwe yali antegeezezzaako nti amuteganya nnyo so nga ye tamwagala. Sooka olindeko. Ssali teyakola mbaga. Omusajja ye ssali, omwana we ye byalugaba. Kansobera amannya tegalondoola. Waayitawo emyezi 6 ne nfuna olugambo nti Anne yazaala omwana mulenzi nti era yamuwa ssali. Omusomesa gwe yali antegeezezzaako nti amuteganya nnyo so nga ye tamwagala. Olugambo lwanyongera obugumu ne nsuubirira ddala nti ebibi byonna bye nakola ne Anne byansonyiyibwa mu nsi ne mu ggulu. Naye nali neerimba nga simanyi kijja. Mpozzi ebibi byali binsonyiyiddwa mu ggulu, naye ku nsi byali bitandika butandisi okubooyanya ne bassaalumanya. Lwali lumu nga Novemba 15, 1947, bwe twali twanika emmwanyi ne Ddadi mu luggya ne ndaba omulenzi omu n'abakazi 2 nga bakyama mu luggya ewaffe. Bwe baasembera okumpi ne nnyongera okubeetegereza. Nagenda okulaba ng'ali wakati ye Anne yennyini. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. We tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.